November abazanyi babadde bangi abadde bakompitingira ddala ku muzanyo yasinze omwezi ogwo gwonna bamanager babadde bangi abazanyi bano bonna mbakuleetedde nga babadde bavuganya ani yawangudde ki gwe muganda wange kyobokola sigala ku channel Premier League abazanyi abasinze omwezi gwa November ne ba coaches nabo mbakuleetedde ku club za mwani yasinze omwezi ogwo kukyobokola sigala ku channel subscribinga commentinga sharinga ate nagenda ku YouTube yange ate na subscribinga ku YouTube channel bambi nkusaba subscribinga tubere nga tutambula tugenda tandikira ddala ku club ya Arsenal omuzanyi yabadde ow'omwezi gwa November yawangudde ku Arsenal yabadde omuzanyi gwe bayita Ben White yabadde avugana n'omulenzi Martin Odegaard Bukayo Saka ne Gabriel Jesus. Ben White yafuukidde ddala omuzanyi ekintu kyabadde aludde okukola ku kilabu ya Arsenal kuba omuzanyi w'omwezi nga tuli back bambi musajja wattu yasobodde okituukako era abadde musanyufu nnyo abadde musanyufu byansuso kuba yaleera kisuubi ya musajja wattu naye yawangudde kubanga ayambyeko kilabu okulaba nga bafuna obubonero bekumira ku tebo waggulu yadde bafunyemu luuzaawo naye Ben White mbutuufu abadde akwasaganyiza bulungi nnyo kilabu ya Arsenal emabega eyo. Omuzanyi omulala ku Chelsea omuzanyi yabadde ow'omwezi bamuyita Raheem Sterling. Raheem Sterling oyo ayambyeko nnyo Chelsea okuba nga ebeera at least efuna ku bubonero waliwo obubonero abo bafuna nenga Sterling yateeba era tulowooza nti watali Sterling Chelsea teriiwo kubanga ye muzanyi asinga okubeera ku form yadde ebirala byonna bibaawo tiimu teperforminga naye mbutuufu Sterling ayimirirawo nga ye anaateeba goals club zeetaaga nakola assists so nagiyambirako ddala club eyo kati obutamulyaza amanya abasajja ba Chelsea bagane nedda Raheem Sterling bambi tumuwe ekirabo kino ekya November kugirako n'akasente kaba kangi ddala okuva mu club so omuzannyi naye twagala tumwogereko ku Chelsea. Ku Man City yabadde omuzannyi w'omwezi ogwa November yabadde Jeremy Doku. Doku oyo bakamugula ali mu first season ye yajja okusikira omulenzi gwe bayita Riyad Mahrez agenda ebuwalabu eyo ebuwalabiya naye mbutuufu omulenzi ebintu abikola byonna Sterling byetwandowooza Mahrez byeyandizze n'akola mu kisaawe gayo yabikola asala abantu be akola skills akola dribbling ateekawo pressure ku club yonna ekisenge akifuula uncomfortable so gayo tadisappointinze nnyo era Guardiola kyemumanyiko ebimu ku byemumanyiko ebitonotono atagula muzannyi nga flop omuzannyi wetamugula nga flop amuleeta era n'amugyamu ekyo kyennyini kyasinga omwetaagamu so Jeremy Doku salute on you papa ebintu obikola era tusuubira nti ojayamba nnyo club ya Man City okusigala ng'ecompetinga nga bwe badde season zonna bw'otabadde yabadde play of the month wa Man City ku Man U yasinze okulya empanga mu mwezi ogwo gwa November yadde bingi ebitatambula bulungi ku club eyo ddala okuviira ku balina ogigula ku bakulembeze ku bazannyi mu kisaawe bye tulaba naye bambi basobodde okwekwanyakwanya ne bafuna ate ebirabo ebyabadde ebirungi ddala. Tutandikidde ne Ale Maguire ye muzannyi Ale Maguire yabadde omuzannyi yabadde overall who yabadde omuzannyi yabadde overall play of the month of November mu Premier League yalina engulu eyo abangereza bambi babadde bamuwulirako ennaku kubanga ebintu bibaleete bitambula bulungi ku side ye naye okuva Verani bwe bafunamu obutakkanya ne coach Martinez n'alwala so abadde ne Evans n'alwala abadde aweereddwa platform eyo muyambye nnyo okulaba nga competinga era aweereza club kyesinga ddala okwetaaga abadde akumye clean sheets 3 mu mipiira gy'abadde asambye mu Premier League so nekiba nga tafaalidde ne ku Man U era abayambyeko nnyo okufuna obubonero 9 babadde beetaagira ddala okusigala nga bakyalinayo essuubiri okukiika mu Champions League so omusajja oyo yawangudde ekyobuzannyi bwa November mu Premier League yonna aba Man U musajja mubadde mumuvuma naye ndowooza ati kumuyimiridde omanyi byewuunyisa tebifaanana abifuna kakati engulu endala yagenzewo omuzannyi gwe bayita Garnacho yasobodde okubeera omuzannyi eyawangudde engulu eyo ku Man U kubanga badde ne goals 2 mu mipiira egyo gye basembye 76 ataddewo embeera ebadde y'amaanyi abadde omu ku atakaza abasinga okubeera threat ku Man U abadde ateeka babaka ku bunkenke mulenzi muto nno myaka 2
naye mutuufu tulowooza ddala myaka 19 sorry tulowooza ddala nti ebintu agenda bikola ku Mani era bwe bamuwa obudde ne bamwesiga bajja mumufunamu ekyo kye bamusuubiramu. So goal gye yakuba Everton tasobola kwerabirwa, head kick eyo bambi gye yakuba abakisinga gye tuyita volley yayambira ddala nnyo Mani okulaba ng'efuna obubonero obwo, era goal eyo neyogerwako nnyo mu mawulire. Bambi akalenzi kalina talenti y'amaanyi Argentina ako, so kekatwala ekyobuzanyi bwa November ku Mani ne coach Erik ten Hag sajja watu ebintu pressure itandise omusukako team bwedde eno ne performinga eno ne bakuba eri ne bakuba eno nekola kino eri nekola kino eno nekola wali kwigamba mawulire mangi agali ku Mani agatasanyusa naye ten Hag bambi sajja watu asobodde okufuna points ziyetagira ddala abazanyi nga bwe bekyanga mu dressing room bwetabukatabuka naye bambi gayo yasobodde okuba farm nasobola okuba nga afunye ddala obubonero club bwe yeetaaga nasobola bambi okubakuumira awo webali kubanga si byangu naye agezezzaako bikwasaganya kyetulowooza nti byebimu ku byamuweesezza wa manager of the November mu Premier League. So engule ezo bwezityo bwe zatambudde naye nga amawulire amalala gava ku club zizammwe ez'enjawulo. Newcastle bagamba nti golokipa wa Arsenal Aaron Ramsdale akageri katakyafuna chance kuzanya mupiira kwa Arsenal bagamba bamwetaaga adde mu bigere bya Nick Pope bambi yafuna obuvune nga basamba Mani yagwa bubi gayo eyo bambi nafuna obuzibu n'alwalira ddala ebbanga ligenda baddene nga taliiwo kati aba Newcastle bagamba sente weziri Aaron Ramsdale tumwagala ajje adde mu bigere bya golokipa kubanga gwe balina Martin Dubravka mutuufu walayika tebajja kumwesiga genda kuba competingira ddala kuba tusobozesa kubeera mu kifo kyakuna n'okuba nga basobola okugenda maaso mu Champions League oba mu Europa League. So bagamba golokipa wa Arsenal bamwetaagira ddala. Amawulire amalala gali ku Chelsea omugagga Todd Bowley agamba nti coach oyo Mauricio Pochettino akyaliwo ddala ku club eyo talina gy'alaga era byonna bibaawo baba bamukubye oba kiki engambo zonna ezibungeesebwa nti bajja kumugoba. Todd Bowley agamba coach oyo akyaliwo ebbanga ddene amulinamu ebiroto bingi era agenda mwongera ssente agulire ddala abazannyi mu January abawerera ddala ssente ali redo ziteekamu agenda mu 1 billion plus abazannyi abataddemu akasente abaguze abasayinenze abawadde emyaka miwanvu. So gwe Chelsea manya nti coach woyo Pochettino akyaliwo oba omwagala oba tomwagala bamugumu nti waali Casemiro Martinez Malacia tebaliiwo okumala ebbanga bagenda kudda 2024. So season omwaka guno tosuubira kuddamu kubalabako mu kisaawe kya Mani nga bazanya club omupiira gwonna. Ge mawulire agamu agali ku club zizammwe muganda bange bembadde njagala okubayitiramu Champions League wuno akomawo Mani asigala agenda mu Europa League oba akomerawo ddala ewaka nga byonna biganye. Newcastle balwana okugenda mu Europa League ebibinja bikyali tight, so tujja batubimenya tujja batubitunulamu. Gwe kyoba okola sigala ku mukutu wekumire ku mukutu subscribinga singa obukulu commentinga likinga sharinga muganda wange webale nnyo kyonna kyokola kyamaanyi muganda wange nkwebaza nnyo okubeerako ku channel eno buli wenteekayo ka video noba ng'olaba no uploadinga no commentinga ng'osinga muganda wange ate manya nsigadde nze Kimera Boys wano ku sports channel yammwe gye bayita Endiba. Mbagamba nti mubeere bulungi mwera.